wano ogundi zaffe netwetwaga tulovuga bakiraya wako yeyamuka awa wako bwali wano mukulu Charles avugira bakiraya nti bantu kati zino zetuzzeeko za bisenge kimu n'eddiini oba obadde okyali muziri ez'ebisatu giraba ndowooza kati ebisinga ebiri muli era byebirina muno zanga tezaawukana masepiki na buli kimu kati eno yeringa ddabo kati mulimu abali mu mbede muno temuli bali mu nnyimba zino tezimba kiraya nti temuli kati eno yeki eno yeddabo eno yeddabo taata temuli bali kati zino zo zirabika bweziti byasiti bino byuma byange mbadde mpumuliza buhumulize byekola tiktok mbimanyi byekola tiktok kati gwe naye wano okasiba ani era woba ne time nga nkutwala ewange nawe olaba nga nkutwala ewange olabawo omudreva wange we yamvugira bakiraya nti naye omubuuza omulimu ebbanga lyagumaze musajja mumumanyi abavuga nnyo ku tv oyo gundi avuga nnyo bagundi omukulu gyebale ssibu amanya gaffe tewa Charles omulimu gw'obwa driver bakukwasa wano gwovuga baklientsi baabwe amazima obafuna mbuzibu kisofa sofa mbadde sinafuna buzibu bw'amaanyi kera basinga nti banzijako airport batuusa butuusa wano bansulawo wiiki bansulawo nnaku 3 after a while bakumakya then nembabikinga ngenda bazzayoza kisinga ekyamaanyi naye nga bwobuzima ate sinabafuna obuzibu bw'amaanyi kuba basinga aba principled basinga baba bamanyi omugaso lwaki babazze wano ate tulanyira okubiringa nga babitongole tubaletera okufuna ennaku ezemabigako ezisinga nga babitongole bajja buzi after a while